This is from Pantilla in the day, Abalwanyi olutalo lw'omukyala amanyiddwa nga Halima mwebali nnyo mwebalire ddala kyaddaaki mu luwangudde era ng'omwana bw'ati asodde okuba ng'ate asimatuka omuwarabu mu mbeera ey'obugubi ddala bw'entyo n'ennyongera okubasaba nti n'abalala yabeetaaga obuyambi temulekerera mugende mu maaso okuba nga ate musitukira mu Mungu akibabalire ku peja Danis Akakole omulungi omwagalwa gyekubireko nkwaniriza ku mudakiika n'ennyina ate nga nnyongera okwebaza yonna gyonna gy'otussaako engalo omulungi yonna gy'osinzira okuba nga ate ogyekuumirako. Olunaku olwaleero yo basi ya Global bwetyo yafunye akabenje era ngeno yakafunidde awo embirizi weewaawo kigambibwa nti waliwo abantu abalusuddemu akaba naye tusobodde kuba nga ate tutegeera muwendo sofa kitalo nnyo kitalo ddala so nga ate eruuyi eno ye omukyala amanyiddwa nga Irene Molone ngono ye Bulambuli District Woman MP atengera yaliko Minister wa Energy and Mineral Development enchuku emugwiridde oluvannyuma lw'okuba ate afiirwa muzzukulu we mu kabenje nga wakayita essaawa ntono ng'ava mu kuziika omwami we Mungu ayongera okuba nga ate akukwatako akugumye mu mbeera eno gy'oyitamu essaawa eno bwe tudda ku mukyala amanyiddwa nga Namayanja Priscilla okuva wali eri ku Bukede TV bw'atyo naye ali mu kwebaza Mungu ate ku side ye oluvannyuma lw'okuba munange amugondomulako ezzadde lya mwana muwala ono amawulire agenze maaso kuba nga atagateeka ku mukutu gwe ogwa Facebook nga yeebaza Mungu n'agamba nti omwana amutuumye erinnya erya Isabel. Oluvannyuma lw'okuba ng'ate omukulu amanyiddwa nga Uncle Ben avaayo bw'atyo n'asimulula wiino omuyitirivu atakakasibwa kuba mutuufu oba nedda ku mukulu amanyiddwa nga Bujingo ne mukyala we Susan Makula bw'atyo yalabiddwako nga yeeyongeddeyo mu ggwanga erya Canada Toronto eyo gyali gyasirikidde wabula ngono yagenze maaso okuba ng'ate ategeeza nga bwakyayigibwa era nga yalabudde omusumba Bujingo nti singa wabaawo kyonna kyonna ekigenda maaso okuba nga ate kimutuukako mwetefutefu okuba nga ate atabwino yenna gwalina ne mu butambi ne mu audios buli kimu ayongera okuba nga atakola ki abaasambuliza ddala bw'atyo bwategeeza naye nga ye yatuuse bulungi era gyali nnyo nnyini ddala e Canada. Natera olunaku olwaleero y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine agenze maaso okuba nga ate akiggala wali eri mu district ey'Embarara yassa abazze bagoberera obulungi ebintu bino mujjukira bulungi nnyo okuba nga ate tugambibwako mbu ono talina buwagizi mu side eya West nti era abantu beeyo tebakola ki tebamukunda bulungi weewaawo kino kigenze maaso okuba nga ate kiraga nti oba ebyayogerwa tebyali bituufu olwannamungi w'omuntu amweyiyeko ku nkya ya leero ng'agenze maaso okuba nga ate ayitirako esaidi abantu babadde bayitirivu ddala nga bw'okiwulira weewaawo omukyala wamanyiddwa nga Babe Itungo Kyagulanyi avuddeyo n'atokota wali eri olunyankole gw'osaaga ng'agezaako okuba nga ate yeebaza abantu b'Embarara okulaga bba omukwano bwe gutyo otegeera ekintu ekyo naye ng'ate kijjukirwa bulungi nnyo nti olunaku olw'eggulo bano babadde bagenda maaso okuba nga ate baselebratinga anniversary yaabwe yassa era nga munange ebifaananyi ebyo byolaba bagenze maaso okuba nga ate bakozesa weewaawo Babi mu bigambo bye byagezezaako okuba nga ate ayogera yeebazizza Tata Ssuubi okuba nga ate munange amwagadde n'amulaga omuhabbatino omuyitirivu bwe gutyo n'amulabirira mu mbeera yonna n'abeera nga ate munange akikwasaganyiza ddala bulungi naye nga teyeerabidde kumugamba nti ono yamukuba embaga gye yali taasuubira okitegeera n'okulootako yali tagirootako so ekintu embaga eyo yali y'amaanyi ffenna tugijjukira bulungi naye nga yategeezezza nti mu kafo we bagenze maaso okuba nga ate beekubira ebifaananyi bino ke kafo kennyini we baatuula we baasinziira nga balaba amayengo awo ebusaabala nga bwe gakola ki bwe gatambula awo Bobi bw'atyo we yasinzira okuba nga ate amugirayo akaweta n'akamusimba ke yajja mu ggwanga erya South Africa n'akamuteekako n'amubuuza munange will you marry me babe n'atesikaamu wadde n'agamba nti yes awe do so agamba nti basazeewo okubanga munange omuhabbatina gwabwe baguzaayoko wali gye gwatandikira naye nga ate kinajjukira bulungi nnyo nti twabaddeko waneeno ne concert y'omukulu amanyiddwa nga Zex Birangirangi era ng'omukulu oyo Bobi Wine bw'atyo yasobola okuba nga ate ayitirawoko n'okuyimba n'akola kinayimba naye nga gye byaggwera mu tiyagaasi nga babakubyemu tiyagaasi ekiro eyo so concert yatambula bulungi ng'ez'abalala zonna we zize zikola ki zitambula obulungi naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Mudra yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate alaga nti si musanyufu n'abayimbi abamu abagenze maaso okuba nga ate
beebalama omukulu n'amanyiddwa nga Zex birangirangi naddala mu nsonga y'okuba nga ate bapromotinga concert ye. My people, mugulike mwena bava mu vako ya Zex mwana. Thank you for representing. Tujikubye show abantu mwe balisalako mwana. Zex, big up to you. Si changu. Yo, fellow artist smiley chiri chitya. Posta yazitoye nnyo nga tesobola genda ku page zammwe nabenda bye mwana. Bawenenwa gye babavuddeko kiwashiba. Ali enskini bayamenyese omukono nabe bataddeyo posta kyeka bamenyese nga Zex alina batano be batera oseka naye bendaba you artists munsonywemu abalina obuzibu ne Zex oli presenter oli DJ oli kikiralamu nangamba bafero artists amuseka naye amukola kibi kyabavimbisa mba yuti baffe no mwana ne mujja ne muvimba biki nga tebasobola oditeekayo posta yani ya Zex mobile nyuma bayedda temujjango oko mulaze yavo singa big up to you nanga home to you big up Zex gwa singa omanya abantu sigwa ngambe njogere naye njogedde mu kubanze manyi waliwo batano nga bayimbi nga mikwano gyo naye nga sibalabye leero mu struggle yo tinomyemu nga omanyi obagwe abagambe tebapostinga bajja kugamba bwetudda ku mukulu amanyiddwa nga Grenade Official. Yes, tujjukira bulungi nnyo waneeno ku theatre la Bonita twalinawo ba Jose Chakala mutuli bulala concert abayimbi nga ba Eddie Kenzo ba Lydia Jasmine ba Spice Diana baaliyo kubanga ate bawerekeddeko ku baana abo naye nga Grenade yajja wabula nga ate ono yafunamuko okusoomozebwa ku mulyango mu kubanga ate ayingira nga abafande bamugamba nti you're not supposed to be here nga abantu bagamba nti oyo muyimbi ate ateekeddwa okubanga yayitiddwa okubanga ayimba ku sheno abafande ne baga nti waba muyimbi abali munda abagenda okubanga teba performing balina okubanga teba tukakasa nti ddala muyimbi alyoka ayingire naye nga ye bezoba naye eddakiika eziwerako ddala ate yo mchala manyiddwa nga Sharon Onaiwa agudde mu mbiza ba media in-laws oluvannyuma lw'okuba ate apostinga otufaananyi tuno munange ng'ali ku ndeege era nga atulaga nti awayamuko n'abamu ku bakozi b'oku nnyonyi bw'atyo n'awandiikawo caption egamba nti gwe mulaba ono takikkiriza nti ndi mu 3 okitegeera ndi mu myaka 3 abaana bamusabudde ne bamugamba nti era kituufu talina kukikkiriza kubanga olabika okuba ow'enkaaga olinaga nti olabika okuba owaana kwegamba olinaga nti bw'oba weeyise wa 3 ate nga nakulaba dda kitegeeza nti nze ndi mu ameka ndi mu 12 bingi ebigenze maaso kubanga ate bibeerawo ku nsonga z'emyaka songa ate ye mukyala manyiddwa nga Kalibala. Yes, Ruth Kalibala bw'atyo naye agenze maaso okubanga ate yawunyisa ba social media in-laws abamu oluvannyuma lw'okubanga ate apostinga ekifaananyi kya bebi ono n'awandiikako awo obugambo obulaga nti oba oli awo bebi ono we abaana mu comment section ne batandika okuwakana era nga waliwo agambye nti ye mbadde sikimanyi nti Ruth oyina bebi omuto eyenkana wano amuzeemu n'amugamba nti munnange tosobola kukimanya kubanga nze nkuwa ebyo byenjagala omanye byokka byokola ki byomanyako omulala nga nti nedda ze mbadde manyi last born w'omulenzi nti nedda mukwano ono era stiboni wange muwala okitegeera bonna abalesaawo nga beebuunyaganya omwana we oba si wuwe naye nga ye abagambye nti omwana ki omwana we yo mukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuuza president wa federation yavuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga ate annyonnyola yanga agamba nti omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi ye yali 3rd vice president mu kibiina kyabwe oba mu federation yaabwe naye olw'okuba nti munange yali tatera kubeerawo ng'ayosaayosa ate nga position yali yeetaaga omuntu ali very active kwe kusala babeere nga ate baswitchinga naani ne Spice Diana Dana nadda mu kifo ekyo era ng'ekyo baakikola oluvannyuma lw'okutuuza meeting bonna ne bakkaanya Juliana nga waali Spice nga waali ne bakkaanya nti Spice Dana adde mu kifo ky'oli era nga ye omukyala Kanyomozi yabagamba nti tabeerawo lwa nsonga nti takyayina maid yali avuddewoko ng'ate ayina omwana ewaka so nga tewali agenda kubanga akola ki abeera naye bw'atyo nabeera nga tasobola kutuusa buki buvunaanyizibwa bwe nga vice president 3rd vice president mu kifo mwe baali bamutadde so nga ate mukadeke kamu tujjukira bulungi nnyo nti baali bakateeka Spice mu kifo ekyo bw'atyo federation n'aba nga akola ki atulaga nti yagivuddemu naye ng'era omukulu Edrisa Musuuza teyakomyawo
yageze maaso kubanga ate ategeeza ku nsonga ya bumaama bangi baagala awase naye yatugambye nti mu kaseera kano ali mu relationship naye nga seemu si bbiri si ssatu ali mu relationships 6 so ali awo kamunguluza akyamugoya tamanyi agende naani alekaani oba kitegeera kwegamba ekyahaja akisukkulumizaamuko hakkizina kubeera nnya ye yasussewoko kati agamba nti ali muki ali mu 6 so nga ate ne Spice okubanga avaayo n'akola caption mu lutalo lwa Shiba nani ne Cindy y'omukyala amanyiddwa nga Bad Black agamba nti anoonya comeback anoonya relevance nti ayagala buli kiseera abeere ng'akola ki ayogerwako y'ensonga lwaki agenze mu maaso okubanga ate mbu yeereeta mu ntalo z'abano tubadde tukyali awo Galaxy FM negina maaso okubanga ate ejjayo ekifaananyi ky'omuwala ono awanise enkwawa era neeteekako caption egamba nti Shiba noonyako ku mukyala ono abeere ng'ate akola ki akuwabulako kikyakozesa era nga munnange kyebabadde boogerako si kirala ebadde ensonga ya nkwawa banji mubadde mukyakuba empawa ku myaka gy'omukyala amanyiddwa nga Cinderella baby yasamwayitire King Hasofa bw'atyo n'avaayo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti olunaku lwaliro mazaalibwa ge era ng'awezezza emyaka gye 38 bweddu ye omwami omukulu Prince ngono ye Baha avudde n'agenda maaso okubanga ate amuwandikira obubaka obw'amazaalibwa obunyuvu okukamala era ng'ono mu bumpimpi byawandise agambye nti ono ye mukyala akyasinze okubeera omubalagavu okitegeera naye nga si mubalagavu kungulu kwokka wabulanga ne munda mukyala munyuvu nnyonnyo okukamala era ng'agamba nti ayakayakananga mmunyenye n'atakomaawo n'atugamba nti ye ali very proud kwegamba amwenyumirizaamu nnyo okuba nti munange ensi eno bagitambula bonna okitegeera okuba nti munange yamuteekako akaweta ne batongoza ensonga zaabwe kwegamba buli kye bakola kati bakikola bonna so agamba nti ekintu ekyo akyenyumirizaamu nnyo ate nga munange ebintu byawe babitambuliza mu Katonda so amugambye nti amwagala nnyo era nga ali mwagala paka nga bw'okiwulira so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Gravity omutujju avuddeyo n'abeera ng'ate agamba nti wadde yakolako ku luyimba ne Cindy ekyo kitegeeza nti Cindy yasinga okuyimba agamba nti yes ayimba bulungi live azikuba bulungi naye gundi Shiba amusinza ennyimba eza hiti ate Shiba amusinga okubeera ne vibe mboko stage okitegeera ekintu ekyo so agamba ye Cindy muyimbi naye ate talina watuukani Shiba mufunze alaze naye jakola kijagwa so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Abe Musinguzi mwayitire Abe Taxi bw'atyo naye avuddeyo n'alaga nti agwa ku side ya Shiba bw'agambye nti Cindy ayinayo hit 6 zokka ate nga Shiba buli lwakuba almost hit ayina hit ziringa 6 okitegeera bw'atyo nayogerako naga nti singa babadde bagenda mu competition oba mu battle ya myaka awo Cindy yandisinze naye ng'egye bagenda mu battle y'ennyimba Shiba yasinga weewawo ye Bajjo wamu ne Abitex we waliwo abavunaana abavunaana si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Lord Bitemahono yaliko Chief Whip Wawuma agamba nti bano baamuloga era abalumiriza okubeera abalogo kungwe era ng'agamba nti ababiri bano be baviiriddeko okubonaabona kwaliko essaawa eno bwe ku mukyala amanyiddwa nga Hamisa Mobeto mu ggwanga lya Tanzania aho naali sabuti oluvannyuma lw'omwami we omujja gwalina ngono yagenda maaso okuba nga ate munanga asasulawo kaddaware okitegeera bride price yamusasula dda atuuse okuba nga ate munanga bakwasaganya ensonga z'emikolo egy'embaga ono ye yavaako okuba nga ate Rick Ross akola ki alekebwa wadde nga Hamisa yali takkiriza oboolyawo yandikiriza naye munange omugagga yajja omugagga ono omugagga nno bya ddala si mugaggagagga ayina bizinesi ez'amaanyi eziyimiridde mu mawanga nga China bw'atyo yatsonye dda okuba nga ate munange bakikwasaganya naye nga wajjidde yamugulidde emmotoka endala Range Rover okitegeera ali ku mimwa gy'abangi essaawa eno si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Christine Nampeera ngonono moto w'omukulu amanyiddwa nga DJ Roger mwena gwe mumanyi obulungi akikuba ne Douglas Rwanga yes ono ekimufudde okubanga ye mbozi essaawa eno ke katambi akokubanga ate munange yakikwasaganyiza muki mutoyi y'ebbaala ne boyfriend we era nga munange omuntu omu yagenda maaso okubanga ate akola ki aba recordinga so nga mu kuba recordinga waliwo n'abandi abaali balingiza
mumasa emabega ne mu maaso buli wamu okitegeera wabula ng'ebyo byonna bimaze okuba nga ate bibeerawo ba social media in-laws bongedde okuba nga ekintu bakijjanjawaza ne baleeta bitoyi ebimenyese nga batulaga nti bano gye babadde toyi zamenyese okitegeera wabula nga ye avuddeyo n'agamba nti bannaye nsaba kunsonyiwa abatambuza bu vidiyo mulekeraawo nange munsonyiwe nange saagenderedde twali tumanyi tewali atulaba yeetondedde ne boyfriend kwegamba ekintu kyo kyagenze dda walawala naye nga ne bwe yeetonda kyawedde kyakoze ki kyawedde. Bwe tuddako omukulu amanyiddwa nga Steve Harvey mwena mumanyi abasinga obungi omukulu ono motivational speaker, marriage counselor, comedian byonna biri era nga ono gwolaba mugagga bifeekera munnange ekyamutuseeko si kirala ye mukyala gwe yakeera ku makya n'awasa single mother yaliko abaana be basatu omukulu ono agenda maaso okuba nga ate abaana abo nabo asalawo okubatwala nga munnange bw'ayagadde omukyala n'abatwala abaana n'abawa n'erinnya lye kwegamba n'abalaga omuhabbatini omuyitirivu ddala wenjogera essaawa eno omukyalo oyo ye yakwatiddwa oba yamukute ne bodegaadi waabwe ekintu ekyamubye wali nnyo kyabadde tekinnaba nakubanga ate kimukakkanya ku ttaka omukyala n'agamba nti kakati ayagala half ku bugagga bwe ekyo nakyo nekyongera okuba nga kikola kimukutulira ddala so awo wetuli essaawa eno naye nga abantu abamu abavudde ne bagenda maaso okubanga ate bagamba nti karma is a bitch omwami ono yasuulawo omukyala we n'amukiitingako n'omukyala ono omukyala we oluvannyuma lw'okubanga ate abitegeera n'asuulawo ttawero omwami ono yeeyongerayo n'omukyala ono eyalinga side chick by then bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate amusiga omuhabbatina nga we tubadde tukola tugulaba gwonna abadde ayagala omukyala we nga buli kimu kimu bibiri nga amukola mutimbako awo n'aterako obugambo bwomu ng'omuntu yenna anyways byebyo naye ng'ate si byasanyu ku sayidi endala tubadde tukyali awa ne zireeta mukyala dictator Amela omukyala amanyiddwa nga Chosen Beke nga nno nazze kusaasira n'agamba nti nze ennaku zino nsaasira abasajja ab'ennaku zino kubanga munange abakyala ffe bawaifu matiri abakyala bafumbi twagwayo dda baasigaza bakyala bakomando bokka be baliwo bw'omwendako nga naye akwendako si bali abedda nti nga bw'omwendako n'akitegeera akaaba tebakyalina bano budde bukaaba bafuuka balokyafu w'omwenderako nga naye akola ki naye akwendako kwegamba tit for tat is a fair game. Katusooke tubeere nga ate twagaliza kujja nate amazaalibwa amathufu okukamala era ng'obubaka bwe buva wa mukyala amanyiddwa nga Hanifa sister we agamba nti bambi akwagala ebitenkanika era nga akwagaliza amazaalibwa amalungi na buli kimu kibeere nga ate kikwakira mu bulamu bwo. Happy birthday dear. So nga ate oluvannyuma lw'ebyo ebyatuuse ku mukyala amanyiddwa nga Shaira Gashumba ye musajja wa Kabaka amanyiddwa nga Jonathan Nalebo yagenze maaso okuba nga ate amukoowola n'amugamba nti my kid sister Shaira Gashumba, you are invited to join us in Christ. Munnange tukuyita otweyungeko mu Kristo. Bw'ate bwe yakoze ki bwe yamutegeezezza naye nga ye omugenzi bambi rest in peace omusajja ono yali alaba ebintu bingi era nze sijjako kumubaddiza owanaabangawo ekintu kyayogerako ate nekibanga kikola kizuukuka si mulala ye mugenzi Jaja Ichuli alina bingi byayogera ku baana babagagga ku Shaira Gashumba ono era nga nja kubanga ate mbibatuusaako naye kansooke mbatuuseeko omuto eyakooye bimatha keya ate oluvannyuma tubeere nga tweyogerayo atakuumira mpera ndowooza asigale nga abankuumidde mubeere bulungi mweraba. Nasa ogambye nkole ntya? Omukubira aleete sisita wange. Mami Ogambye okola ki? Nkoye bimatha keya. Omulambe nkoye bimatha keya. Obikola? Soko buze mami ajja nkime. Okuki ky'osinga okoowa? Ki ky'okooya ennyo ku nkowa bimatha keya. Wange? Nkoye bimatha keya. Wange? Nkoye Ebiki? bimatha keya. Bimatha keya? Kati oyagala ki? Esweta kangikwata.
Kati oyagala ki nnyabo? Njagala mami. Wanje? Mami. Pole. Yandese eno. Okwa yandese eno. Okoye ne mother care bambi. Mpozi eno kala ki? Yellow. Ate this uniform. This uniform is color what? Eno kala ki? Blue. Okay. Mpozi okoye ki? Okoye mother care. Ate this cup is color what? Green. Color what? Green. Green. Look here. Ate this hand. This hand is color what? Your color. Color cheno. Color che. Kagenda kola che. Wako yeche? Kale. Gashumba, Meshira Gashumba. These are people I'm close to. I have so much pain. Naye tegenda kushira Gashumba oba Franka Gashumba. Abaana ba mwemwe nyini abagagga. Mwono n'abana nanga temumanyi. Kirungi muli ba parents nzamu not. At some point waliwo ingamba Katonda yankolera blessing in this guys. Kuba waliwo ebintu abaana bye bakola. Wallahi n'owulira n'obuuza kati taata we ne maama we bawulira batya. Mwenna muli awo mbabuulira mwesimisa abantu ab'amaanyi. Naye nze Isiman nina information nenkubuulira ku bagagga baawa nekiri mayumba gaabwe. Okaaba. Nina video z'abaana b'abagagga nga beeyambudde baweereza abantu. Abagagga ab'amaanyi wano mu Kampala. Just consciousness yange yeŋŋamba. Tiwadde toli muzadde. Eno video tosobola gita. Kulwa obulungi bwa taata w'oyo omwana. Abagagga abo bonna be mulaba bajje n'ab'ebitiibwa. Be basinga abaana abali spoiled. Gwe weebuuze amabaala agabeera Kololo. Akasiya awo Kololo wokka. Olowooza eri omuntu ava e Nansana n'ajja Kololo mu bbaala. Abo bonna baana b'abagagga. Be balina access ku walagi, ku bbiya, ku myenge. Naye ng'ekiboonoona abeera one of the parents ebiseera ebisinga. Taata waabanga mugagga. Ne mama mugagga nga babeera Kololo. Taata waafuna trip nti agenze London nga mama akwata ebisumuluzo bya V8 ng'abiwa muwala we ng'abagenda bacakala. Mwangu wayo nno temugabe emmotoka taata wamwe mumanya Jjanyiiga ng'abakwata V8 ng'abayiramu amafuta nga munadda nga badda mu kibuga omwo nga bafuuwa sisya nga bafuuka nuisance. Bw'ogenda e Luzira oba e Butabika abaana abasingayo ba prominent people baba minister. Abaana baba lawyer baba judge nina judge gwe mmanyi muwala we anywa cocaine kyokka tusalira emisango talina mwana n'omwoli judge gyonna miyaayu be bapangisa abasajja ne babaleeta awaka be bakola video ne baziweereza ebweru be bakola ebikyasinga okuba nasty. Waliwo n'omugagga wange wano eyafa mutabani we yamuleetera omutabani munne ng'amulize emyaka 2 mwegi yayise buli mugagga n'afa. Yatuka walingedde nzirize na this is the one I love ne byekishinga ekirezi n'ekirenzi. Taata wayita bbanga tono ba n'afa. Bazadde bangi balina ennyiike ku mutima. Onyumya naye nga jaaji naye ng'abaana basatu teyakwasaamu kookayina obwenzi obuyitiridde doing funny things. Bano baana b'abakungu nammwe muyiteeko munze mpita mwe mu Kololo era obasanga bapakinze emmotoka ziri ez'amaanyi baleeta olusi n'ez'abazadde baabwe n'otunuulira omwana omuzadde we nga bwe bali beweegomba naye nga byonna byaliko bye bafuuwa sisya beegaala yatambula obwereere omusajja nga yakola buli kimu naye ogenda okulaba ebiseera ebisinga
nga kubazadde babiri kulikayo nono omwana indirectly in disguise of loving the child so much nenga monona indirectly tata we wafuluma ngamugamba osobola okugenda bwogamba abaana bazuka sawe mu holiday bwofuluma ekikomera nga bagamba nono mwe tata amuyabagambye zuka nga bazuka sawa 5 nga holiday gwako nga abaana tebalina mulimu gwe bakoze golowooza balina activities zebalikeeka mama yabaleka amasimu bakola nga we baagala biki bye baliko baleeta ne ba boyfriend ewaka nga gwe tata tumanyi nenga mama amanyi naye n'olowooza nkoze ntya omusajja nga omuntu yenna ali defending omwana we buli mu kintu naye wadde mabega w'oluggi n'akaaba amaziga gootalabanga mulumya nnyo abazadde emitima n'akola buli kimu n'atunula n'agamba wano wentuuse naye bambi abazadde obasaasira ani atayagala defendinga mwana we buli muntu yandiyagadde ekyo naye n'obeera betrayed n'owulira nga ne bw'oba otandise business kasita maama waakyegattako nga kifa omwana obwo n'otuuka omwegayirira omulaba omwana nga mumufudde king mu maka kino kirinye bulaaya omwana n'abavaako laavuyamu okufa abaali baagalana olwo competition mwagala nnyo abantu ensi nekyukira ddala n'olwaizinga omusege ng'olaba naye ng'ate ye tamayindinga taata we kyaliko bannange abazadde bangi bayita mu peyini nnyo naye oluusi babulwa ne bebeesiga omuntu ng'ayagala nnyo naye n'abo beweesiga ate be batambuza ebigambo ku famire yo teri muntu yandiyagadde nze I can tell you buli wembeera ne Shira Gashumba aba apulaizinga daddy we everybody sinzezeka buli muntu akimanyi buli muntu akikola ki they support each other naye kati laba eyo pain gye muwulira tejjawo kwagala kwa Gashumba ku muwala we not at all wabula eraga bwagazi bwalina ku muwala we era ne muwala we alina obwagazi bungi ku taata we kati people in between bonoonera ddala abaana omwana n'ava ewaka nadda maka ga maama byonna bye wali ogaana omwana maama n'abimukkiriza oba omwana n'ava ewa maama n'agenda ewa taata byonna bye bamugaana ewa maama ng'ewa taata abikola both parents ne mwonoona omwana abaana mubawadde eddembe lingi in this guise of freedom ne batuuka ne babeeranga bakola ebintu mu bye mutakola nkoko